ng'ebula ssaawa zokka okulayiza abaka wa palamenti kutandika olunaku olw'enkya n'oluvannyuma sabbiiti ejja balonda n'abeera sipiika wa palamenti ey'omulundi ogw'e12 n'omumyuka we ebbugumu lyeyongedde mu lukondo bwa sipiika. Kino kiddiridde eggulo lya leero ateeka jampuni okubalagala mu bbwa Jeno Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'eggye UPDF era ssentebe w'ekisinde kya Patriotic League of Uganda okuyimiriza mbagira w'ababaka wa palamenti mu kisinde kino obutawagira sipiika aliko Anita Among n'omumyuka we Thomas Tayebwa. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu 2026 ssentebe wa Patriotic League of Uganda oba ogiyite PLU General Muhoozi Kainerugaba yalungamya nti ababaka ba palamenti bonna abalondebwa okukiikira constituencies zaabwe era nga bagenda kukiika mu palamenti e12 bawagire Right Honorable Anita Among ku kifo ky'obwa speaker, Right Honorable Thomas Tayebwa ku kifo ky'obumyuka. Ababadde batubuuza mbu omubbi wamwe ow'obululu wamala okulayira tuzzaako ki? Ne tubagamba tetulina kye tuzzaako, nammwe kennyini nga mukimanyi tetulina kye tuzzaako, naye ffe twabadde tukimanyi bulungi nti ekyo kye tulina okuzzaako mmwe kennyini mmwe mulina okukitukolera. Mukuliko eyo mwenna ababadde Kololo, nammwe ababadde ku intaneti nga mutimba muzeeyi wammwe nga pulezidenti wa Uganda 2026 paka 2031. Kati nno ndi wano okubategeeza nti oyo gwe mukubidde enduulu ekyo kisiikirize. Oyo si yafuga Uganda. Ono gwe mutera okulaba atera okutimba ne yeewaana omuwendo gw'abantu gwe yasse. Oyo avuma bannaddiini, avuma buli omu. Yoyo ye pulezidenti wa Uganda. Fe okubasiriikirira ne mwererejja twabadde tukimanyi. Talesse na 24 hours kuyita n'abalaga nti ye pulezidenti wa Uganda eyabba akalulu, kubanga akalulu konna nga bwe katambula bamagye be batiikinga obululu, bamagye be bakuba abantu, bamagye be basamba boxes, bamagye be babba box. Oba mukategedde bulungi? Omanyi mulwawo okutegeera mu aba NRM n'aba PLU. Kino kye mulayizza ekyo kifaananyi eyebbira akalulu kendowooza yejjeyo mu mulabi era abagambe ayimirizza okulonda okuwagira Anita Among ne Tayebwa mu palamenti. Gwe ekibuuzo nkibuuza gwe Munnayuganda obwedda ajaganya mbu muzeeyi alayidde. Palamenti eyo nga bw'ogiraba olabamu omubaka wa PLU. Bwe twali tugenda mu kalulu mu babaka bonna abeesimbawo walabawo eyajjira ku kaadi ya PLU. Oyo Kabanda yennyini yambadde Patriotic League. Teyajjira ku NRM unopposed. Oyo sipiika ne Tayebwa bonna tebabayisizaawo ku NRM unopposed. Kati ffe twabagamba ekyokuzzaako mmwe kennyini kye tulina okuzzaako mmwe muyina okkireeta. Kubanga bulijjo tubagamba bwekyo kye muwoza nti kisinde kibiina kya byabufuzi era CDF alina ekibiina ekyobufuzi nga mugamba tulimba. Awo Omuganda wagambira nti ennaku z'omubbi zibaana. Kubanga mu palamenti temuliyo ba PLU. Kakati gwe eyabadde atubuuza mbu simanyi agenda kulayira tuzzaako ki? Kisiikirize kye mulayizza. Oli eyebbira obululu atandise okubalaga nti mubeere ne we mukoma. Omanyi ye alina akantu k'abalaga ke mutannategeera. Buli we mubeera nga mumuwakanira ng'abalaga nti ye kyakola kyekyo.
kati abalaze nti bano bonna beyabbira obululu ba MP abayitirawo mu NRM baali beekwekamu bwekwesi yennyini ye yabubabbira era ba PLO be bali mu palamenti naye nga ku ballot paper tebaaliko. naye ako konna akaliro kaaki? Ffe tetulina mmundu, tetulina ssente, naye tubavugira ku sipiidi eya yiriyiri. Sipiika wuuyo naye yayagala trendingeko ku social media. Ffe twabagamba tetulina kye tufiirwa. Wuuyo yagenze kujjayo bya bugagga. Kati amulimu mmucunya. Yeerabidde nti ate ye okuva obuto wa mu gavumenti ya Mini yalimu, mu Yobote yalimu, ali kusendeza mu wa musoleza abana Uganda paka ku myaka gya 52. Kitegeeza ye abbye eggwanga, kitaawe nabba eggwanga, famire ye ebbye eggwanga. Kati yali mu kucunya Anita Amongo ne Tayebwa. Naye nga bo ne baacunya nno, bo mu myaka giri taata we yatandikira okubba eggwanga, bo bano bataata baabwe ne bamama baabwe ne famire zaabwe zaali ziwa omusolo. Azini kyentegeeza nti omubbi ali mu kucunya babbi banne ate abaakabba ekitono, naye ffe tetubayinaako buzibu. Mwetwale kuba mwenna tewali gwe twagala, mwetwale. Naye nga ndowooza abagambye nti ababadde bagamba omuzeeyi agenda kulayira tuzzaako ki, ndowooza mukitegedde. Eyabba akalulu neyaleeta ababaka mu palamenti, ndowooza mumutegedde nti kino kye mubadde nakyo ekkololo kibadde kisiikirize. Azini kyentegeeza akutte constitution ne Bayibuli kibadde kisiikirize. Oli gwe mulengedde alera okujja ku Twitter n'awemula naye mwana nga bwatta abalazeeko. Imagine omusajja ow'emyaka ali mu 52 olemoto okuyimirira ku bigere n'ova mu mugongo gwa taatawo nojja noweeteekawo nti gwe president nobeera ng'okyafugira mu nkwawa za taatawo. Kati nammwe muli emubuuza mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu simanya zzaako ki, nga n'ono alina omukisa okuyimirira nga yeetengeredde akyali mu nkwawa za taatawo. Enno Uganda twajawuddemu, tetunnabanyumiza. Uganda twajawuddemu. Buduroni temwabulabye nga buteekayo ebifaananyi by'omukulembeze waffe. Kati Uganda erimu ba pulezidenti aba 2. Ono yali mu kalulu nga abba akalulu oyo eyasindika amagye, wabula bannanga akibakoze ne 24 hours tazirinze n'abalaga nti kiri kisiikirize kye kirayidde, nze nabba akalulu, nze nfuga.